Bannayuganda mugende ku Al Jazeera English mulabe ebifaananyi ebiriyo. Eyo platform bagiyita Al Jazeera English. Mulabe ebifaananyi ebiriyo. Wali ebifaananyi by'abaana abaakoseddwa olutalo nga balina mu uniform. Abaana bano tewali kyasinze kunnuma ng'okuba nti kivula bw'otunuulira ebisajja nga bizaake bikyagulanye, owulira nga ebisajja ebyo byetaaga kusibibwa ne bibeera mu kkomera. Bw'otunuulira ebisajja bya NUP owulira ddala nga mwetaaga kusalira gwa kufa, kubanga omuntu yenna ayita olutalo, honestly speaking, abeera mussi. Mugende ku platform eyo. Kale abantu abakulu mubaleke, abasajja abakazi mubaleke. Nenjagala otunuulira ebifaananyi by'abaana abato. Baakoze eki? Balina musango ki? Nkubuuza ggwe ayita olutalo, abaana abo abato balina musango ki? Ono omwana Kyagulanyi ne ttiimu ye abayita entalo mu Uganda, naddala Kyagulanyi, olutalo bwe lubalukawo gwe basooka okuggyawo, ali safe. Famire ye already yagifunira, eri safe. Naye gwe munnayuganda ali eyo. Olutalo ono oluwona. Bajjajjaffe baali bantu bagezi. Bajjajja balina amannya ge baali batuuma abaana. Abaana okusinziira ku bikolwa byabwe. Ago tegalinga mannya nti galiko ebika. Galinga mannya naye nga kivumu. Bwe mba nkozesezza ekigambo kyonna nga kirina engeri gye kirabikamu ng'ekityobola ekitiibwa ky'omukyala, I'm sorry. Omwana ow'obuwala nga tawa kitiibwa bantu bakulu, tategeera, tayagala kutegeera. Omwana ow'obuwala nga yeerabanga omusajja era nga yeekaninkirira era nga yeewanika ng'abulako kwambala mpale nga taswala, ate nga mu bulamu buno bwe tutambuliramu omuntu yenna ataswala taba muntu, waba muwala gubeera muswaswangule. Bajjajja bwe baamuyita omuswaswangule. Kakati njagala kubabuulira kiki kye bayita omuswaswangule. Guno gwe muva okulaba era gwe muva okuwuliriza muswaswangule. Kakati guno omuswaswangule gulina ebintu bye gudamanyi, naye ng'olwokuba tegutwala budde kumanya era tegwagala kumanya, kyova olaba nti guvaayo ne gwogera ebigambo nga tegumaze kulowooza. Kati omuswaswangule guno gugambye nti mutunuulire Al Jazeera, mulabe abaana ekyabatuuseeko ku lutalo lwa Iran ne Israel ne America. Njagala kubabuulira kino, okumala guno omuswaswangule tegutegeera, gwogera ku bintu ebiri mu lutalo ne gwerabira nti ebyo bye gulaba mu lutalo mu Uganda mwebiri naye ng'ate terina lutalo. Uganda abaana bafa buli lunaku mu malwaliro, buli lunaku bafa malaria. Mumanyi abantu abafa malaria buli lunaku mu Uganda? Ogwo omuswaswangule gubuuze gye gubeera gukuwe ennamba y'abantu abafa malaria mu nsi yaago omwaka. Then gudde wakagulaba abato abafa buli lunaku malaria mu Uganda. Eri gye gubeera baamugema tali nayo, naye waabwe tebasobola na kumugema atta abaana buli lunaku abasinga abaafudde be gukusindika kwa Al Jazeera. Omuswaswangule guno gukugamba ebiri mu lutalo naye nga mu Uganda nga bategesa akalulu akali mu mateeka, mu ssemateeka wa Uganda. Abantu abambadde uniform ab'amagye ne poliisi balumba amaka g'omukulembeze ne batta abantu abataka wansi wa 10 ewatali lutalo. Mu Uganda abaana abattiddwa mu masomero, abookeddwa mu masomero, abantu abali mu kufa mu Uganda, ekiwaama abantu ekiri mu Uganda, ekitta abantu ekiri mu Uganda. Guno omuswaswangule gukulowoozesa, gukutunuza mu lutalo nga bihappeninga mu nsi yaagwo omutali lutalo. Ogambye nti Bobi Wine talifuga okufiirwa omukono gwo ogwa ddyo.
Time will come, time will tell. Omukono gwo gwaddyo gukuume gubeere mulamu bulungi, gutuuke olunaku pulezidenti lwalinnya mu ntebe, kubanga yawangula akalulu kyekisooka, abantu baamulonda kyakubiri. Muswaswangule gwe oyo gw'omanyiira gw'oyita Bobi Wine, gw'oyisa mu kamwako, bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyawangula akalulu pulezidenti omulonde ow'abantu bannansi bannayuganda. Muswaswangule gwe oyo ye yawangula akalulu k'eggwanga lyo, gw'oyisa mu maaso, gw'oyisaamu amaaso, ye yawangula akalulu k'eggwanga lyo akategekebwa mu mateeka. Oyo gw'omanyiira alina ekibiina ky'ebyobufuzi, era nga ye mukulembeze w'ekibiina ekyo, era nga kyekibadde ekibiina kya opposition ekisinga obunene mu ggwanga, era nga alina bamemba ba palamenti abatakka wansi wa 50. Simanyi mu kika kyo olinayo bamemba ba palamenti bameka. Oyo gw'ogamba gw'oyita omusiru, mu Uganda amateeka gatulagira era galambika omuntu ateekeddwa okwesimbawo ku bukulembeze. Biki byateekwa okuba nabyo byayanja mu Electoral Commission n'abiteekayo n'ayitamu. Gw'atalina bisaanyizo byoteekwa kuteeka wali nga bikuyisaawo okufuuka omukulembeze w'eggwanga, toyitawo. Yakayitako akasengejja, kitegeeza ali equivalent okubeera pulezidenti w'eggwanga. Agambye nti tuyita olutalo, tawulirangako NUP president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti lutalo. Yayogera protest vote ekiri mu mateeka, yagaana kye bayita riot, olutalo okuleeta akatabanguko mu ggwanga yakivumirira, era n'agamba buli akola akavuyo konna muffe si wa muffe. Guno omuswaswangule ebyo byonna gwogera byogera, ebyo byonna biri ku record nga Kyagulanyi yabyogera. Omuswaswangule guno gugambye nti guno omuswaswangule guwagira Museveni. Guno omuswaswangule okumanya mubi nnyo, era nga gusaana kugibwako mukono gwa ddyo ku lunaku olwo lwe gugambye nga pulezidenti alinye ku ntebe. Omuswaswangule guno gugambye nti twagala entalo, tetumanyi biva mu ntalo, guwagira Museveni. Museveni nga gutugereza ku baana abato abafudde abatalina musango mu Iran. Wallahi ya Mungu, guno omuswaswangule tegukimanyi nti Museveni, genda mu vidiyo zange okebere, ng'abantu bawa obujulizi Museveni ne gurupu ya nga bwe baali mu Luweero bakwatanga abakazi b'embuto ne babasala ne babajjamu abaana ne babasalako emitwe. Can you imagine omwana ali mu lubuto n'omusalako omutwe ne nnyina n'omusalako omutwe n'olekawo maiti? Batta abaana ne batta n'abali mu mbuto ne batta n'abakazi ne baleepinga buli kintu kyonna. Gwawagira Mutemu yatta abantu 50,000 okujja mu buyinza. Guno omuswaswangule gwe guwagira. Guno omuswaswangule guvumirira omuntu ayogera ku malwaliro omutali ddagala, omuntu ayogera ku bantu abafa ku nguudo mu accident nga tebateekeddwa kufa. Guno omuswaswangule gye gubeera gye guwangalira. Gubuuze accident mekaze gwakalaba mu mwaka guno kukyagutandika. Naye mu Uganda gye guva guno omuswaswangule buli lunaku accident zigwe zitaka wansi wa 20 lwa makubo mabi. Guno omuswaswangule gukimanyi nti mu Uganda muli obwavu buwunya, abantu baavu olw'obwavu obugenderere, ng'ebintu byonna abantu byandyekwasizza okubaako kye beekolera okuba abalamu oba okubeera n'akasente mu nsawo. Gavumenti yabijjawo kagenderere. Guno omuswaswangule gukimanyi. Naye gwesirwaza. Kakati musindike obubaka buno butuuke ku muswaswangule ogwo, mugugambe nti omukono gwo ogwa ddyo gukuume bulungi paka ku lunaku lwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alayidde. Omukono ogwo tujja kugutwala kubanga agutuwadde, kiri on record. Guno omuswaswangule guwagira Muhoozi Kainerugaba, omusajja akyasinze okutulugunya n'okusonseka abaana ba Uganda ebiti mu bubina, omusajja akyasinze okubeera n'amagye agaleepinga abakazi, omusajja akyasembyeyo okulumba amaka g'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze wa National Unity Platform, ne bamwambula ne bamukola. Guno omuswaswangule be guwagira. Gugambye mbw abannuupu, mbu nammwe mulina abo abayita abakyala, mulina abo abayita abamaama, siba ababazana. Kale guno omuswaswangule gwe nnyabo, naawe mbu olina akwebakako eyeeyita omusajja. Gwe musajja gwe ayeebaka ku guno omuswaswangule, naawe n'obala nti weebaka ku mukyala. Nga bino ebigambo omukazi gw'osuza naye mu nju byafuluma. Omukazi omukalu bw'ati ng'ayogera obulimba mu nsi. Omukazi omukalu bw'ati ng'ali ku musaayi gw'abannansi kw'abalaatira. Ayogera abalaata. Bannayuganda balina kozi. Yalowooza ye mugezi okusinga emiliyoni 40 aga Uganda agagamba nti eno gavumenti eveeko.